Kale mwena bali ku desktop tubagala nnyo amwe bali kubanga ate mutugobere ennaku z'omwezi zino 30 omwezi gwa Desemba 2024 naku lwa Mande. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, ekitiibwa kyo n'amateendo gago. Tukwebaza kubanga otukuumye okuva January okutuusa olunaku olwaleero. Mazima ebisoomooza bingi badde byagala okusaanyawo obulamu bwaffe n'otuleka nga tetukyalina kukkiriza mu ggwe. Naye tukwebaza nti otuwaniridde n'otusobola okuba nga ate otusomosa amayengo, emigga ate n'ensozi zonna zibadde mu maaso gaffe mu Kristo Yesu Mwana Katonda obulamu tusabidde. Amiina. Kale enkya ndowooza buli sinziza amasinzizo agasinga g'abalokole g'abalokole gonna gali mu keetalo ak'okuba nga gategeka okuyita mu kiro ekyasatu mu olumu okuba nga ate gayingiza abantu mu mwaka gwa 2025. Naffe nga There is Still Hope wetuli wano era naffe tujja kubeerawo nga 3 mu lumu ku mukutu gwaffe guli ogwa Tiishi era tuli mu nnaku 3 ez'okusaala n'okusiiba ate nga twegayirira Mukama nga ate tumwebaza okusobola okuba nga ate atuyisa mu guno omwaka gwe tunaatera okuba nga ate tukuba oluku mu mutwe. Kale yonna gy'onoobeera ate mu ssinzizo lyonna ly'onaabeeramu njagala obeere nga ate oli mwegendereza, njagala owulirize bulungi. Waliwo amakanisa g'otateekeddwa kwetantala kusobola kugendamu ate oyitire osobola okuba nga oyingira omwaka omupya nga kwogeza ate ne weetantala ndowooza ojja kuba ate oyingidde ate mu kintu ky'otasobola kubanga ate ovaamu mangu. Waliyo amakanisa bifo bingi bigenda tegeka, ebyensi bigenda tegeka, n'abajenti basitaani bagenda tegeka, amasabo gagenda kubanga gategeka, n'ageeyita amakanisa gategeka. So olina okuba nga weegendereza nnyo era olina okuba nga olina omwoyo wa Mukama okusobola okuluŋŋamya mu kifo ekituufu kubanga kijja wonooyingirira omwaka ekifo ky'onoobeeramu kijja kusalawo nnyo kinene omwaka omujja kyeguyinza okuba nga ate gubeera. Banaabeera mu masabo, banaabeera mu maloogi, banaabeera mu mahoteli, banaabeera mu bivulu by'ensi, banaabeera mu masinzizo ag'enjawulo. Omwaka ogwo gujja kuba nga ate ekifo ky'olimu kijja kukola kinene nnyo okuba nga kiditamininga amagenda ago. Kaakati gegana amakanisa g'olina okuba nga weegendereza era kiba kisoboka wali badde ogeesonyiwa n'otagagendamu. At least sigala ewaka, tula mu nnyumba yo ne famire yo, musinze, mutendereze, mugulumize Mukama, mumwebaze byabakoledde ate mumubulire ne bye mwetaaga omwaka ogujja. Ndowooza Mukama ajja kuba nga atawulira essaala yo kuba wonna w'obeera agamba awali ababiri oba abasatu kasita bakuŋŋaana wansi erinnya lya nabeera mu maseekati gaabwe. So famire yo, abaana abo, mukyala, mwami, mutuule, musabe, musinze, musome ebyawandiikibwa ate mwogere ne Katonda wammwe. Ndowooza kijja kukola makulu manene nnyo okusinga okugenda mu bifo ate gy'onojja ebintu by'otaasobole. Kanisa esooka gy'olina okuba nga ate weegendereza okugendamu ye kanisa egenda okugamba nti wandiika by'otayagala, omala obiwandiika tukumye wali ekyoto ogenda bisuulamu. Buli kyotayagala tugenda kyokya. Bakulimba, ekyo si kyoto, kino kya muliro. Ako kabonero ka kyoto kiri. Ebintu ebitutawanyiza mu 2024 by'otayagala kulaba 2025 tebamala gabyokya na muliro gwa nku. Olina ogenda mu nsi ya mwoyo. Ebintu ebikusumbuye ebireese obulamu bwo okuba nga ate buli kye buli oba obutatuuka kwebyo bye badde olowooza tebiri mu nsi yamu, tebabyokya bwokya na muliro, biri mu nsi ya mwoyo. So engeri gye tudiiringa nabyo si kuwandiika kapapula akutwala wali obyokye. Nedda, bakulimba era gwewandiika wano olowooza oli byokya kumbe bali ziri nkwaso zaabwe kiri kyoto kyabwe akwotadde ebyo bye bakoze ki bye bakugambye.
so tokkiriza era kanisa efaanaganako wetegamba mbu tukumi wali ekyoto suulamu tokkiririza ddala oli mu kanisa nfu era omwaka gwe bakuyingizaamu tebali gukuyingizaamu mu linnya erya Yesu balina biruubirirwa byabwe. So beera mwegendereza nnyo ne kanisa weetyo nyingi zikolawo zityo ne bakuma ekyoto bagamba wandika akapapula byoteetaaga nowandika akapapula simanyi genda suula mu muliro Katonda waffe engeri gyadiringamu n'ebintu si weetyo ate wobyokyoza ne bivaawo era bisigala bikyaliwo. Olina kubanga okola ozima enkolagana ennungi ne Kristo, olina kwenyigira mu kusaana kusiiba, olina kunoonya Mukama yasobola obijjawo. Ogwo omuliro gw'enku tegusobola kujjawo bizibu ebyo baba balimba era kanisa efaananako weetyo. Mubeere beegendereza amaaso gammwe gabeere nga gali so bright okusobola okuba nga ate geegendereza. Era kanisa ekugamba nti wandiika byonna byoyagala 2025 okuwandiika si kibi by the way, era oba tonnaba kuwandiika kiba kirungi n'okwata peni n'olupapula n'osobola okuba nga ate owandiika. Naye njagala weegendereze bulungi kasaba bagamba nti mala owandiika ate leeta teeka wano prayer requests zammwe zonna tugenda kuba nga tukola ki? Tugenda kuba nga ate tuzisabira. Muzireke wano, tebakulimba. Teri muntu alina budde bugenda kusabira prayer request emu ku emu n'ebyo ebintu entuumu gy'owandiisa ebintu 30. Era kinene kye bakola bakwata ne babisabira wamu omulundi ogumu. Kabenje kyakali mu kintu ekyo nti kye bakola okutte pulaani zo zonna ez'omwaka. Mukama njagala kino oziwaddeyo. Abamu gye mugenda okumalirako omwaka si gye musabira lwakuba munoonya wali makanisa manene, munoonya wali fireworks, mugenda linnya amatakisi n'amakanisa gye mukuŋŋaanira gategese temugenda gendayo. Muli kunoonya awo bagenda kubira fireworks, muli kunoonya awali emizindaalo emingi, awali sound enene. Ogenda wandiika pulaani ye ey'omwaka nkubuulire ogiwe omulabe sitaani. Buli kyogera njagala kino buli kyowandiise tutuke mu Desemba 3, 2025 nga tewali wadde n'eki nga n'ebibadde byolaba binatera okukolebwa bigenda kufa. Kati mwegendereze wawe mulaga, mwegendereze baki be mulekera idea zammwe. Mbuwandiika byonna bituwe. Si kibi kuwandiika. Era oba oli mu kanisa gye weesiga nga pasito omumanyi osobola omuwa naye nze ebyange mbiwa Yesu era mpandiika kopi yange nembeera nayo era buli we mba nsaba njijjayo kubanga yatugamba abajjukiza ba Mukama tebakola ki temulekeranga. Era nzija ne mugamba Mukama kino kyamaze nenkola ki nentiikinga naye mumpe omuntu ansabire nze nzire eno nebake bwebase anti bye mugenda okukola. Abantu kale tuweeyo byonna bye twetaaga batusabire. Mugenda kudde n'omwebaka mulowooze bali bisabira wa baase ezo bagamba teeka prayer request bajja kujjamu bujja ssente. Ebyo bipapula byamwe babitwale wali babyokye baba bayambi. N'abamu baba bagenda bitwala ku byoto byabwe. Okitegeera banoonya plan standard anoonya watandikira omwaka omupya. Kakati oli kulayinga foundation, oli mubulira buli kimu kyoyagala akoleshi, kyoyagala akukolere. Kyoyagala okole mu mwaka omupya. Ne byabadde tamanyi, olusi tamanyi kino kyoyagala nakyo kiwandiise. So tubeere beegendereza nga tuyingira omwaka omupya. Wawe tugenda omalirako omwaka. Otherwise wandimalira mu kifo ekitali kirungi. Wandirowooza nti ogenze mu kanisa oba wantu wa kusinza Katonda n'omaliriza ng'ate oli mu kinnya kyennyini mpuku ng'ate weetutteyo mu butamanya. So ekirala togeza n'ogenda mu kanisa egenda okubaako byetegesa okutunda kwa 31. Mala guno omunnyo n'ogukozesa guno omwaka gugenda kukola bulungi. Mala gana amafuta gagenda kusumulula. Mala gana amazzi
holy water gagenda kukola kino mala kana akatambala kogenda mu kanisa wete kwa 3 nti omala okusaba balina be bategese bidyawo okitegeera bidyawo babitaddawo mugenda bigula mugende nayo kankubuulire mubeere bantu bakalaba bibyo ebintu ebitulemeseza 2024 obiina mu nyumba wabigula naye tewali kyebikoze bizibu byeyongedde bweyongeze mu kifo ky'obbikasukayo ate oligenda kwongerako ki kwongerako bidala ekkanisa yonna kasona ogenda mu lunaku olw'enkya nga balina kyebaagala okuguza awo tosiibula kwata booda deewosaba Katonda kubanga oli mu kifo kikyamu. Yesu tebamugattako, Yesu yeemalirira yekka gwe weetaaga. Ebintu ebyo badde nabyo ebbanga ddene tebikuyambye. Kakati weetaaga erinnya lye bayita Kristo Yesu lyerigenda okusobozesa okuva mu embeera eyo. So togenda mu kanisa erina kyegenda okukuguza, ojja kuba oli mu kifo kikyamu. Ekirala kanisa ezigenda okugamba kwata saddaakayo eya 225 nga nnene, kubanga abaloga abakuloza 224 bawaddeyo ezisaddaaka ente embuzi. Kwata saddaaka nnene 225 Mukama akukolere. Obunene bwa saddaaka bw'onoowaayo bujja kusalawo kinene Mukama enkola gy'ayinza okukoleramu. Abo bafere, abo bannabbi babulimba bw'olimu. Katonda okukolera teweetaaga muwanguzi. Byonna byakukoledde wali omuwadde mmeka? Wali omuwadde mmeka? Wali omuwadde mmeka? Ye abalogo baakuwonyeza obadde omuwanga ki okukola akuwonye? Gomanyi wekankwezi nga Katonda akulagako entalo zakulwanira mu ddakiika emu weeti tosobola nazisasulira. Entalo zakulwanira mu ddakiika emu n'ogeza oziraba tosobola nazisasulira. Katwakyo omuntu akugamba mukwata owe Mukama ekinene akulwanira entalo zonna 225. Edda okuwaayo si kibi, era nze wobanga olina ekyokwebaza Katonda waayo, kubanga mwaka gubadde munene, bangi bafiiriddemu, bangi bali ku bitanda. Mukama akukuumye ne famire yo, bubenje bubadde bungi naye akuwonyeza. So okumwebaza si kibi, naye ate omuntu alina kusudiya mbu Mukama okukolera olina kusooka kuwaayo kinene, olina kusooka kuwaayo kinene nnyo ng'abalogo saddaaka zebawaddeyo, ate gwe olina okuwaayo ezisinga ku bo. Katonda afo tukolera tetumala mugulirira, tetumala kumugulirira, yeemalirira. Era bingi byatukoledde ku bwereere mu bujeemu bwaffe, obutali buwulize bwaffe, olw'ekisa kyasigadde atukolera. Kakati ogenda mu kifo ekifaananako weekityo ne bakusudiya we batyo n'owaayo nodda n'olinda Mukama akuba abalabe bo tewali kikolebwa, baba bakufera, baba bakulimba. Okitegedde? Weetaaga kuzimba nkolaganayo ne Katonda. Katonda akukubira abalabe bo nga tewali wadde n'ekikumi ky'omuwadde, okuggyako nga weewaddeyo gwe wennyini, era ate ng'okiwulidde nga Mukama akugambye kola kino, ate n'osobola okuba nga okola ki okikola. Ebyo byonna bye bakola point of contact, mugenda kuwaayo ssente, okitegeera, mugenda waayo ssente zammwe, si kibi, naye ate olina okunoonya Katonda. Abamu kati mukazi ngenda kumalirako ewa pasita gundi, kubanga owulira eyo yagambye tugenda kubeera n'ebiriroliro fireworks wa ddakiika 10. Ekyo kikuwugudde, olina kwangubule 225 weetakusanga mu kifo kituufu, era egenda kuyitako weekyo. You have to position yourself strategically. Olina okubeera mu kifo ekituufu mu kaseera akatuufu, olindirire Mukama. N'ebino bye tutagala ng'enkoko ezaagala okubiika, olina okubeera wano kakati odduse ogenda linnya taxi, kubanga eri bagambye ya fireworks agenda okubeera eno, olinga atamulabangako, olinga anoonya fireworks mu kifo ky'okunoonya Yesu. Kano ke kaseera tunoonye Yesu ng'omwaka gugwako. Abalogo bali ku nsozi, balogo tebeebaka, bali mu kwayo saddaaka, ng'oli mu kunoonya fireworks mu kifo ky'okunoonya Kristo Yesu. So ekkanisa ezifaanaganako weezityo bannaye mubeere beekendereza. Zesigana muntu kuba fireworks we yamanyi akube fireworks we,
ebiriroliro kuba naye ekikulu omwaka oguyingidde mu kukkiriza oguyingidde mu kifo ekituufu ekkanisa ke kakasaya kelina okubanga ekusomesa okutegeka biki byolina okukola omwaka ogujja Mukama agamba ki biki byatesitesa okukolera biki byayagala otuleke biki bye tulina okubanga tukola balina okukulembera okwenenya mwaka gubadde munene twononeddemu tukoze obutali butuukirivu okuyita mu kwogera mu kulowooza mu kufumintiriza ennyambala zokka ze tubadde twambala si nnungi tulimbye tukoze ki so Mukama alina okubanga atusonyiwa so balina tukulembera okubanga ate batulaga ekkubo ettuufu naye gwe bakukulembeza ebbaasa buli omu kwata ebbaasa yo si kibi gikwata teekamu gwe kyowulira ekikuluma ekyo ekikuluma mbusaddaaka erina okubanga ekuluma banaayi tebakulimba Katonda asinga kwagala gwe yeetutte gwe bwasinga okwagala is very rich. In fact n'ekikututa oyagala abeeko byakukolera weetaaga ye kati olowooza mbu yeetaaga nnyo obusente bw'okusiiga kati tebakulengeza nti olina kubanga era abamu mugenda kugaana okugenda okusinza Katonda oba okuyita mu Passover bulwakuba temulina biweebwayo n'olukumi nze nzijukira Passover yange yasookera ddala nga ndokose nali awo ku evanjo nalina nusu byali bina ebye Uganda tugira bajikola mu COVID baali baguddewo naye nga tebakkiriza ebyo bya kiro bajikola na misana saa 12 11 yalina okubanga ewedde kuba lockdown yali ekyaliwo nalina nusu bina eze Uganda yana nengulako bbaasa ya 10 nensigaza nusu ebyo byennalina nintekamu ebinusu byange nemugamba Mukama kino kyenina kuno kwebaza kwange kuba guno omwaka in fact gwe gw'omwaka gwe yandokoleramu kuno kwebaza kwange kubanga ondokodde onzije mu mikono gy'omubisitaani nali badde wakufa guno omwaka oba nali badde nafadda naye wankwatibwa ekisa sirina kyenyinza kwebaza naye Mukama zino ze sente zenina bisatu 300 Ugandan shillings saa zino tesaana kugula time tesaana kugula chapati tesaana kukola kintu ki zizowagula kibiriiti nakaveera ka green nenziwaayo nempandika ebintu byange byali 10 nensigala nga mbisabira naye ku 10 okwo amazima Mukama yakolako 7 ebisatu nemanya maybe kwali kwagala kwange nabisabisa oba utamanya kyoba atabimpadde hayina ensonga zakitampadde nina ya nusu ebi nina ali musanyufu kuba nali sikikolangako bukyambaawo nali musanyufu ndi kuwa Katonda nga mpeddeyo isanyu linagenda nalyo nga nteekamu ebinusu aye nateekamu mpola bireme kuwoganira mu bbaasa nali musanyufu kakati totya kugenda mu kuyitako totya genda kusinza Katonda lwakuba tolina ssente tolina kiweebwa oyagala emitwalo 10 bakulabe nedda totya genda lwakuba mbu tolina ngoyi nze olwo lunaku oba nali nyamba sijjukira nakujjukira kuba nali nyambadde biki nze nga sifaayo nze abaseka be bamanyi nze ng'okuswala nakuvaako sitaani yanswazaswaza dda kati nga nze sikyaswala naye kankule Mukama yankolera kati tolowooza mbu ssente Katonda zagenda okutunuulira akukolere ayeetaaga gwe genda wenna nga wooli so bye bakusudiye zibagala simanyi bbaasa ab'e10 abaleese okwebaza omwaka guno ng'oze n'emitwalo 22 simba wano weetaneetansa awo fulumirawo n'oba olina kumulyo fuluma genda ewaka saba Mukama keera ku makya eryo 10 funako emitwalo egi ono obe Mukama nuŋŋamya ani ali mu bwetaavu nze ne ssente nzimuwe ku lulwo
So tubeere begendeza nga tumalako guno omwaka kana akaseera ko bakayita kannayo kyani kaseera kazibu nnyo omulaba ali bize ate n'obwakabaka bwa Katonda buli bize manyi mweteeseteese buli omu amanyi wagenda naye njagala okulembera omwoyo wa Katonda njagala omwoyo wa Katonda akukulembere oleme genda mu bifo ng'ate ogenda kujjayo bintu birala okitegeera mbu bagenda banaaza bigere na mikono nze sibikkiriza nze sigambye ogaane nze nga nzisobola kukkiriza ebyo manyi waliwo ebintu Yesu bye yakola ng'ate birina spiritual meaning naye nga teffe nga tubitwala nga bya bulijjo onaaza ebigere n'emikono kasatu mulumu lwaki ennaku ena baleeta onaaza nze sibikkirizayo ebyo bajenti b'esitaani bwe batyo mwe bafunidde opportunity babanaaza ebigere n'emikono ne batwala amazzi okitegedde ne batwala amazzi okukakana bakusibye amagenda ago bakusibye ebyenfuna omwaka nga bagusibye so waliwo ebintu era woogenda wonna banaye beera n'amaaso ag'omwoyo olabe otherwise oleme kutomera tovugibwa binyumo tovugibwa mikwano okitegedde leka omwoyo wa Mukama akuvuge akulage wa woogenda waba takulaze sigale wakati wali musango ojja kuba tolina musango gw'ozizza gw'okufukamira mu nnyumba yo n'osaba n'osinza Mukama ne famire yo ojja kuba tolina musango gwonna gwokoze kale tubaagaliza olunaku olungi olw'enkya omwoyo wa Mukama abakulungamira abakulembere era Mukama abakolere byonna bye munaasaba olunaku olw'enkya okwagala kwe kuba kukolebwa mu ggwe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu naye oba tonnawa Kristo obulamu bwo toyingira mwaka nga tonnamuwa eyo yeroosi ekyasinze muloosi zonna zewalyo obadde nazo Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi olunaku olw'enkya tuluwonga mu ndagaano y'omusaayi gwo kulembera abantu bo Mukama yonna gye banaagenda okubanga ate bagulumiza erinnya lyo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amina bwatanalo kwagamba ayi Yesu nkwebaza ku lw'obulamu bwange kubanga onkuumye nkwebaza kubanga ondokodde akaseera kano okukwasa obulamu bwange obeere omulokozi era Mukama w'obulamu bwange era njatula n'akamwa kange nti ndokose mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amina era amina ffe tujja kubeerawo ku Tish TV okuyisa mu kiro tujja beera live nga tusaba nga tulangirira nga twenenya nga tukabirira Mukama 2025 abeeko ate ekipya kyakola bakazi olunaku olungi beere bulungi ate era mwera